ekisinga okunuma abantu kye bakakatikako wizo tiyandiba n'akakwata akattaani Moses bannange omusajja alyagala oba gwe mugamba nti yatta Mose n'olunaku lwe baabika Mose bale lwe basitula mayito gireeta ku good life wizo yali ayagala kwettira wuwe era wizo n'asooka asibirwako ewuwe mu kisenge okugyayo byonna byefaananyiza ne weapon ne bamusibirako mu kasenge ng'ayagala kwettanga agamba no nze nyina kugenda na muganda wange. Mose n'avaamu amazzi mu nnyindo kuba washi yatugamba Mose yavaamu amazzi aganaanuuka mu nnyindo nga mangi era nze nga nzalabye ku nfa y'abantu ey'enjawulo nzaawe nakitwalira nti Mose yali afudde ne bino byonna ne basooka ne bamuddusa kalwaliro akaali awo okumpi kabagobe nze nkakasa nti Mose kaali kaweddemu. Yakola kikolwa kyawe kyali kiyagala okuwuza yali ayagala kwetuga yali ayagala kwetuga ne bamuggyako n'endabirwamu yali ayagala Jeff Mita ye wizo nga ayagala kufa agamba nange banziike nga ne Mose bagenda omuzika kachani yakizuula nti wizo una asibye omugwa kajoni akakaafa wizo okuva Mose lwe bagamba Mose nti afunye obuzibu wizo teyaddamu kutegeera okuva baga nti Mose afunye obuzibu wizo teyaddamu kuba n'engenda ya Mose entebe wizo teyagikola ki teyagimanyi wizo yali ku Boromeri yanga yeebase. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRF kwe tuli era ko tubeera bulijjo bali gyekuumirako oba tulaga nti tuli banjawulo era bali kukiwulira muli nti bonna we bali nate ffe twajja lwaffe wadde nga tetwajja kuvuganya muntu n'omu nyongera okukikujjukiza gwali atugoberera nti naffe twajja kwongera taffaali ku ebyo bapanze ne babiteekawo tetwajja kujja taffaali nalimu mu kazannyo kano oba ku kazannyo kano wala naffe twajja kwongerako olwo obuweereza bubone bwonna. Amanya bampita Rimasa obosobola okumpita Metani Club Bongo bakama banga abantu mawano bulijjo era Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero obwana bukateyamba obwana bw'abannamwandu obwana obwositaani bwataddemu enseke bwayagala okunuunamu emyoyo na buli kiramu ekibulimu tuli mu buzimbira ssomero Kamengo tukozesa art ebitone byaffe art and crafts okubeeza mu ministry eno n'okuzimba essomero lino gwalina kyonna ky'olina ng'olina ekifaananyi ky'omwagalwawo olina maama olina taata olina ani mmenyaani ndekaani osobola kituwa nogamba nti bannange ekifaananyi kino kankibawe si lwakuba nti mbadde njagala nnyo okukibawa naye olwa koozi eri nti nedda akasente kano akakivaamu nga temusabiriza mukozeseza ntuuyo zammwe kakagende ku ssomero. Twajja wano kozesa bitone byaffe kukyusa kazannyo ministries n'ez'okuyamba zibaddewo ebbanga naye zaalimu bingi ebyali bitulumya emitwe nga twagalya ddala kubirabako kale no ffe twajjanga banunuzi muzo tujjeyo ebyo byonna byetwagala kulabako ekyali kibambaatidde ministries n'ekisooka kyakusabiriza okususse nga bannaffe balowooza nti omuzungu yalina okutumalira buli kizibu kyaffe ffe naawe twasukiranuga nti nedda foundation eno kinyuma nnyo okubanga ekyusa obulamu bw'abaana naye nga tebayigiriza kusaba tebayigiriza kuwandikira bazungu mabaluwa omwana mujje ku luguudo omwana musembeze mulete mu foundation eno omuyigiriza okukola emirimu gy'omutwe omuyigiriza okwebeezaawo emirimu egyo gye bakoze abaana abo babe nga ate gye batunda okugyamu ssente zibeezaawo bannaabwe abalala nabo kennyini okutuukiriza ebirooto byabwe. So
wansi w'enjiri egamba nti nedda omwana wa Kiitu naye akisobolera ddala muddugavu munnaffe naawe okisobola ffe bwe tusinzidde awo gwe osobola tuwa ekifaananyi mwana wa Katonda ali eyo olina hotero ebifaananyi obigulawo byoteka mu hotero yo kubamu akafaananyi ng'otuguzeeko ebifaananyi bino naye ng'ekituufu kiri nti ate bikoze ng'enjiri oba bisipiidinze up ministry n'okuyimirira Katonda ajja kuwa omukisa. Tulina scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu omwana otava ku luguudo yeesobola naye nga wandiyagadde omuntu w'abe memba kikyafuna kakadde akamu n'ekitundu bw'akasasula n'afuuka memba tumusobozesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono byonna tumukudizayo n'emyaka 18 nga ayize buli kimu kutunga akola nsawo kwokya byuma akola ngatto menya kindeke kikusiiga bifaananyi Mavi 516 essomero lyaffe era ligenda kutandika mangu ddala tugenda kukusereka twatandise rumu y'ebyemikono n'eyabya art nayo tugivugandoza mu nnaku nga zizo Katonda watuwa obusobozi ne tufuna akasente ka leba ne twongereko n'amataffaali gakadde kamu n'ekitundu twaguze amataffaali gakadde kamu emitwalo 2 twetwetaaga obukadde bubi mu emitwalo 4 kati twafunye akadde kamu emitwalo 2 okuva mu membership waliwo yasasudde deposit n'okuva mu bifaananyi olwo ne ntugula amataffaali kakati twetaaga seminti n'amataffaali gakadde kamu emitwalo 2 amalala then ne leba wa mitwalo 5 batusabye emitwalo 65 ne twasasulako emitwalo 15 okureyinga foundation kati basigaza emitwalo 5 twetaaga ekiveera n'ebyo ebiveera byangu ebyo kuba ekiveera kya mitwalo 2 then waggulu awo tujja kwetaaga emitayimbwa egy'okusereka gya mitwalo 68 twetaaga ne buno obuntu mbwerabidde erinnya bwa mitwalo 60 so binding wire kilo ya gumu kitundu bajja omukakaaga obwangu ne babuyita bu pa mbwerabidde bukola ku bwawulaawo nga basiba gundi nga batuka ku operate waliwo obubaawo bwe bateekamu awo buli kabaawo ka mutwalo gumu kale awo tukyali omwana omusasule membership scholarship identity afuke member ffe tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono tumukudizayo n'emyaka 18 mu ndabiri ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu oli kadamu oli omwana yakutabukako omusuza buli wamu mutuwe ebyokumuwerera obiveeko ebyokumuliisa obiveeko olaba enjawulo kale Aziz tuli ku ddaame omusajja yakola eddaame indirectly n'agamba ngenze naye nnyinza obutadda balamusizaako nnyo mwena abatulaba amanya yenze nkyali Kabuuka Aziz komyewo nate okubaako byenyinyonyola eggwanga oba okutangaza eri ensi obulimba bungi okutambulira obulimba obwo njagala tubumenyewo tetwagala kutambuliza kintu kino mu bulimba abalimbye abantu ebintu bangi nemutambuliza abantu ku bulimba naye tuzze n'amazima naye ka 17 ng'olinderedyandiwizo n'olwaleero era nkyali Good Life member wena wonzigira ku kya Good Life wizo gwa musala akaviiri balaso gwa musala akaviiri sajja bange bonna abo baganda bange bava ne mbya bakama bange baganda bange kakati omusajja abasiibula sajja atusiibula agabana engenda nayinza obutadda naye embwa zange John embwa zange muzikuume bulungi so still obo yankubira essimu muganda wa Ipasi nzija ku Good Life nze najja manyi wizo ye yalwanye kuba okusinzira omukulu still obo yaŋŋamba nzije ku Good Life none engoye za wizo akabika zedda mu ggwanga nze nakirowoolezawo nti wizo yakoze yalwanye nzija taali yanamusangawo ku geeti awo kuba yali yankubidde dda ku ssimu ng'akaaba naye nga nayitambulira kituufu kati nzija ngwa mu kifuba bwata ngamba Aziz moze bamukubye mu bbaala naye nza okuba akoze eki afudde ne mubuuza moze navudde wano nga moze eggulo limu akawungeezi yagambye tagenda out naye yavudde wano mu mpaka ezabadde ez'amaanyi ng'agamba kagenda asasula yajati ku site Washington yali yamugamba soja wagambye tokola ki tetugenda genda out
fada tukire wali ku bromeria wetuba tukiringira tusiibaawo kubanga ne kawungezi terigenda mu bbaala n'agamba saagala genda mu bbaala n'agamuga tubeeri wano nno kati tusiibire ddala wano tunywe ebyokulya byaffe n'ebyokunywa tunywe nga sooja bwe wali omumanyi yali ayinamu ekibuli ate ye kyabasazeewo abakikoze eki abakisazeewo n'agamba nedda sebo si gwe boosi wange nze boosi wo kati bwubanga yegwe boosi kati tujja kgenda naye bwemanga yinze boosi tugendagenda namu motoka yo Moses batambula bagenda n'ebididde nga bwe nabagambye eggulo kati tali anyinyonyola ebyo nti omusajja bamukubye neŋŋamba ate kati ate ng'ebyo bizze bulala nabyate ampadde engoye kuba yali azipakinze engoye za wizo neŋŋenda kati ntuuka ku La Granda ebwayise stiri owo yaŋŋambye tuukawo mukubira essimu nga ŋŋamba amanye Azizi nti te kati fayire wanvuye nemubuuza naye kiki olwo nange saagala muga ntali yaŋŋambye nange ekituufu Azizi kiri nti Moze ayinza okuba ng'akoze eki ng'afudde bamukubye stiriyo kuba yeyankubira okuntuma engoye za wizo ewaka nemubuuza kiki naŋŋamba bamukubidde mu bbaala Entebbe ne bamututte ku case clinic kuba tutuuse bamutusiza ensambya batuwadde bu ambulance era bamulese ali ku oxygen katugenda ku case clinic nagenda ku case clinic stiyo nemuza kuba abantu bonna abasinga baserebu bonna baaliwo ebbanga twamalawo ndowooza katugambe twamalawo ennaku 3 awo mu kasaayi ka Olugundi ka Buganda Road kuba akasaayi ka Buganda Road wetwasiibanga wetwasulanga abantu abayitirivu abazibu ng'omukulu ali mu ddwaliro omukulu nga batuganya okumulaba kitegeera nga batuganya okumulaba naye nze kyenapiikingawo ka mu budde obwo kuba twafunamukko ku budde nga Moze bagenda mubika Moze bamubikanga nkya enkeera olwaleero twajja ne Franka ng'olwale ne tuvaayo ku keesi naŋŋamba Azizi tusooke tugende tutereze waka kuba omukulu ayinza okutereera ate nasange waka nga kati kyemmanyi n'embwa zoonoonye waka kuba waka tewakyabeerawo ki ffenna tusiiba ku Bugundi ku Buganda Road nenzija mukyala waffe Talia twamusangawo ne Kajoni twakasangawo akakozi nga weekali Franka naŋŋamba naye kati Azizi ddala tukoze tutya Azizi Moze watya singa afa tutandikiddewa era tumaliriza tutya kubanga webyali awo nze kyenzijukirako ku bantu abaavaako mugundi mu kasenga ako ke bayitaani ka special unity room oba kagundi bakayitaani ako akasenge akabeeramu abayi tugendera omukulu gundi Dr. Bosa bamukkirizayo ko okuyingirayo amawulire ge yajja n'atugamba tegawukana na Bobi Wine ge yatugamba era naye bamukkiriza kuba ebiseera ebyo yali amaze okubeera memba wa parliament wa Kyaddondo East era yajja bamukkiriza bulungi nnyo n'ayingira mu intensive care unit omwo Bobi Wine yatunyonyola Dr. Bosa yatugamba banaye mbabuulire nti buli omu mu lulimi lwe asabe nnyo naye twandibanga tetukyalinawo muki muyimbi w'eggwanga alabika yafudde Dr. Bosa n'atulaganga kugamba oba omanyi omuntu bw'oba wasoma embeera z'abantu ng'ogezaako otegeera omuntu Dr. Bosa nze ennyonyola gyatunyonyolamu yeyandaga nze nkeera bagenda otunyonyola nga nze mu mutima gwange ne kuolwo Franka lwe tujja ewaka nayagala omugamba Franka Moze yafa kuba Dr. Bosa kyeyannyonnyola ng'olabira ddala nti omuntu ono ali mu bagumya kuba muli bangi naye amawulire gajjeeyo mu intensive care unit si malungi ne Bobi Wine bwe yajja n'atuwa amawulire era nago nga gakwatagana naga Dr. Bosa ge yatugambye n'agamba Bobi Wine bagamba ayinza okuba Moze taliyo yagamba nze ku lwange kakasa Moze jasi baleka bakyalina bye batereeza butereeza naye nga Moze aleka yakoze eki ate Moze oyo aleka yafa ennaku nga 2 Bobi nga bwayogera naye nga naffe amawulire nga bwe gajja batunyonnyola okuva Entebbe Sambya teyinza kukugoba nekusindika ku keesi Sambya bwe kugoba ekusindika mulago okuba inansonal lifaaro ate bw'opimamu
Case clinic jeri ne IHK weri ndaba nga IHK mnyangu okuva Ensambya okugenda eka wali Ekisugu naye nze nalowoozaamu Nsambya nga Ekkebo yafiira Ensambya Nsambya tayinza kwongera ku linnya lyayo kugenda mu ngeri efaanana bwetyo nti ne Moze we yafiiridde naye nga Moze ekituufu kiri nti Moze yakola ki ku lwange Moze yali yafa enkeera Dokita namwera n'omwerabira wa keesi batuwa amawulire agaleka ensinga ewaawadde neffe abantu abamu twayongera kuguma kuba twali twagumye dda era nekugundi okwo batutuuza conference waggulu batuwa postmortem report byonna babitunyonyodde engeri omulwadde gye yayisibwamu accident eyo gye bamukuba wansi engeri gye omwongo omutwe we gwakosebwa biki nga ndaba byonna bamala just nze nakitwala nti baali balayika nga bwomanyi kuba bagamba kuba Balamu gwe twali twakwasa obuvunanyizibwa ye yali yakwata obuvunanyizibwa ate nga Balamu yali ayika ekivulu kyakyakola ki kyakyatambuza ekyalutalo era ensonda ezimu zagambanga nti just badde bakyalinda ekivulu kya lutalo kiggwe Balamu alyoka akwasaganya ate ebyaki Uncle Balamu simunenya ng'omuntu nga businessman ate nga neno nayo yali paati ye kubanga Uncle Balamu oyo yatuwola ne ssente ezo ezazimba ekikomero ekyo ekya Good Life ekyo yazituwola nkwadde wajjawo ebitaali bituufu byakyankalanamukko nga bwe mwabiraba Moze n'agenda atabukira mu Balamu ku show naye era nga abooluganda twatuula ne tubimaliriza gwakangamisa nakakiro takola ki tabulamu bibaamu naye Moze waffe nga atugendako mu ngeri efaanaganako bwetyo Moze nga bamutukwasa atumukwasa ekitongole kya A+ Moze nga tumuleeta ajja mu maka ge ng'atusibula ate nga tumwolekeza Lubaga so tuddeko ko wano wano we baamubika Wizo yaliwo Wizo yali akuumibwa na bukuumibwa kyenjagala okugamba abantu mu buli kubanga abantu nze ekisinga okunnuma lwaki njagala njogere bino ebintu byenjogera nga mbikakasa ekisinga okunnuma abantu kye bakakaatikako Wizo tiyandiba n'akakwata akattaani Moses bannange omusajja yali ayagala oba gwe mugamba nti yatta Moze n'olunaku lwe baabika Moze lwe basitula mayito gireeta ku Good Life Wizo yali ayagala kwettira wuwe era Wizo n'asooka asibirwako ewuwe mu kisenge okugyayo byonna byefaananyiza ne weapon ne bamusibirako mu kasenge ng'ayagala kwetta ng'agamba no nze nnyina kugenda na muganda wange Kamili n'agamba nedda omusajja tumuteekeko security ey'amaanyi nga bamukuumire Moses Kalule be bamukuumanga waggulu Wizo yakola kikolwa kyawe kyali kyagala Wizo yali ayagala kwetuga yali ayagala kwetuga ne bamuggyako n'endabirwamu yali ayagala Jeff Mita ye Wizo ng'ayagala kufa agamba nange banziike nga ne Moze bagenda omuziika kati ani yakizuula nti Wizo una asibye omugwa kajoni ako akaafa kaali katwalidde kuba Kamili yali akatumye sigala Kamili yantuma sigala wansi ku dduuka ati bwenzija nange nali nawunze nzija nga nkwasa John mugamba dokita ali wangamba dokita nti dokita abadde wano esitegedde namulengeddeko wali ku balukoni waggulu naye saategedde wakoze eki ne mugamba ayinza okuba ali wa Wizo ne muwasigala ne mugamba mutwalire Alex manyi dokita wa Alex ne mumuwa John kati John yakomawo n'agamba Wizo ng'akutta omuguwa nenga Wizo yali yakabye Wizo okuva Mozero ya lwe bagamba Moze nti afunye obuzibu Wizo teyaddamu kutegeera okuva baga nti Moze afunye obuzibu Wizo teyaddamu kuba n'engenda ya Moze Entebbe Wizo teyagikola ki teyagimanyi Wizo yali ku Boromeri nga yeebase Wizo ebiseera ebyo yali ne Talia manya yali ne Sandra Teta Talia yali omukyalo ow'ewaka naye Sandra Teta ebiseera bye twali mu Luganda bakuyita kwogereza twali twogereza Teta era Wizo yali ku Boromeri ne Teta era nze neewuunya nnyo omuntu agamba bamanyi munnaye bagamba kankugambeko ekintu kimula bongo okkiriza nti okufa gye kuli
omuntu bukya naafa era omuntu bukya naziikibwa ate bukya ku makya era omuntu ne mumwerabira. Nzikiriza nze ku lwange banywanyi baffe baatugendako Moze yafa tetuliddamu mulaba. Omanyi omusango bwe guba gukyali mu kooti tebakakatikako muntu tebalumiriza muntu nti yatta naye bwe bamusalira tugamba ye yakola ki kuba omusango guba gumusinze. Saawa zino omuvubuka gundi Kanyama oyo nze nganze kitwala nti ye yattaani yatta rediyo kuba yeyakwata rediyo n'amukola ki n'amukuba wansi okusinziira ku mawulire. Washington ayogera yagamba Moze nga amaze okuyiira abantu bali omwenge. Jjukira bwe yayingira mu bbaala yabagamba mungulire ki mungulire omwenge. Abasajja bagenda bamugulira wayini. Kati wayini ye Moze kye yali akomplaininga ko bamugulidde wayini owa layisi n'agamba tasobola kukola ki kumunywa n'amukola ki nga bw'omanyi era nga bw'omanyi baserebu baffe. Saagala twogere kino nga twekubiira baserebu baffe abasinga embeera zaabwe bakola n'ambayiira. Kati mu kubayiira abasajja ne bakyankalana. Washi kyava amugamba ajja tukole ki tuve wano nekyemuteerabira. Buli muntu alina obutonde bwe. Moze oyo bwe yabanga aganye ekintu yabanga akiganye. Washi yamugamba ajja tugende Moze n'akola ki n'agaana. Washi n'asooka dda wabweru munnu alinde Moze ajje naye agenda okulaba Moze takola ki tajja. Washi kyava addayo mu kuddayo asanga Moze aliwa wansi nga bbaala etankalanye nga bagamba Moze oyo muvuka bamuyita yaani bagamba Kanyama amukoze eki amubye wansi. Moze n'avaamu amazzi mu nnyindo kuba Washi yatugamba Moze yavaamu amazzi aganaanuuka mu nnyindo nga mangi. Era nze nganze alabye ku nfa y'abantu ey'enjawulo nzaawe nakitwalira nti Moze yali afudde. Ne bino byonna bye basooka ne bamuddusa kalwaliro akaali awo okumpi kabagobe nze nkakasa nti Moze kaali kaweddemu. Yava amazzi mu nnyindo nga Washi yagamba Moze yava amazzi mu nnyindo. Ebyentebe byonna ffe Washi yatugamba. Bino byenkunyumiza mbadde mbikunyumiza ku byemmanyi bye nalabako n'amaaso gange era bye nawulira n'amatu gange. Kati Washi yatunyumiza emboozi y'entebe okitegeera. Kati kyenjagala abantu bategeera obulungi oba abantu babanguke mu kintu kino. Bwe mukaka nze sijja kugamba nnyo Labongo ntino ki Labongo waliwo senga oyo gwe naganye senga acid oyo bw'oba omuwuliriza mba nesaba nawe otwale obudde bwo mutwale ogendeyo ku kibanja kye omulabe empika gyapikamu ekintu bagamba awemula sikwera nnyo bantu bawemula. Nze simanyi nnyo kuba nange namusanze busanze ate nenjagala mu following ku lwoyo omuvubuka Sami. Senga ye ekintu engeri gyakivugamu apika omwana oli agezeeko okulaga nti nno Moze ayamutta yaani era bagezaako okulaga nti famire y'amayanja ntemu. Kubanga nalabye ne Jajja Penge ng'alumiriza nga Wizo bw'alina adiski ne Labongo kambuuze Wizo okubeera na adiski ya Good Life kibi muntu ki gw'osuubira yandibadde na adiski kuba senga bw'andikidde ku makya ne bagamba Azizi ayali owa boda ku Good Life era yali kinyoozi yalina adiski ekyo kyandibadde kyewuunyisa. Azizi atayimba Wizo Sali muwandiisi wa nnyimba ate yalina diski ate nga mukompuleininga. Kati musango gujjirawo ti buli mwaka Wizo ajja kutangayo ennyimba z'omugenzi. Ani yandibadde azita? Franka yandibadde avunaanyizibwa ku nnyimba ate ne Franka nga mukulu w'omugenzi naye talina kyavunaanyizibwa ku kikwatagana ne music. Franka obuvunaanyizibwa bwe bwandibadde ku byabugagga by'omugenzi ng'omukuza kuba Franka yalina okubawo ng'omukuza naye ate maama waali era Franka biba bimukwatako kitono. Kati awo wenkubuuliza Labongo abantu bano nze benatwalira ekitabo kya Angel Music nga kijjudde Black Book namba abantu batwalira ekitabo kya Angel Music ani yakikuwa? Moze yankubira essimu nze nangamba Azizi oli ludda nalina mu kuzannya ludo ku 44 ne mugamba soja wendi ndi wano mbadde nzannya mu kaludo nangamba yanguwa genda ewaka
bakuwe ekisumuluzo yambuke gwe mwennyini bakuwe ekisumuluzo ogende mu kisenge kyange okebere modrop yange ojjewo ekitabo baali bakubisiza ebitabo Good Life ali kubisiza ebitabo nga babita Good Life book naye nga eddiba lyabyo era eri mu bibombola nangamba ogenda kulaba ekitabo kiriko Angel Music wali oyingira mu kisenge kya radio bonna wizo wali mulamu wizo wali mulamu ababulire zene kati olwalero lwakuba wizo kati alina omukazi era wizo zene mu kisenge ki lwakuba kati alina omukyala nti ekisenge ky'omuntu amaka g'omuntu ogawe ekitibwa nga alina omubeezi nze wizo muganda wange yakutumanga ekintu buli kintu mu kisenge wizo ne kati sijja kugamba nti no kirwakuba nti kati alina omukazi akubiraga agenda mu kisenge kyange ngenda kya Angel Music ngenda John ampe ekisumuluzo nyingira nzijayo ekitabo ky'omusajja nga bwe yali akintumye bulungi kuba nasangawo ne dola zaali $5 ku kitabo kwennyini nga kuliko $5 era nenzumuza wali nensikaiko ekitabo dola nenzireka waawo nenvuga piki nandagirira nangamba bw'otuuka ku Salt Media oba omanyi Lubaga Secondary okulosinga mbukulosinzi nodda oba lungujja bagita lungujja kati waliwo awo omukungu Kimba Freeman alina kuba eri mukkiriza ewuwe kati oyitawo katono waliwo ne galaji waliwo akakkirira lungujja Kitunzi waliwo akakkirira lungujja Kosovo n'akadda Kitunzi kati obanga dda mu Kitunzi booti katono kuba oyisa geeti emu 2 eyokusatu weewo producer oyo we yali abeera kati mpulira mbu yadda gayaza ku 6 producer oyo we yali abeera producer bamwita producer Krochi gwatwalira ekitabo kya Angel Music mbatwalira ekitabo ekyo nga ne Moze waali nga ne Moze waali Moze nga waali nze njagala omuntu wemba nga njogera bino sigenda kukweka linnya lya muntu nze ekitabo nakikwasa Moze era bwe natuuka nakuba essimu ku wabweru nga bwe yali ampadde endagiriro Moze najja nangamba otuuse nti yingirira ddala munda nina byenjagala okulaga wano nenyingira nasangamu producer Krochi nensangamu Chris Wajadi nensangamu ye mwennyini Kabwejumbira waliwo nasikali ali akuma ku gate kati waliwo producer bamuyita producer oyo DJ yeita Triangle oba Rectangle DJ Rectangle by then Moze agenza okufanga DJ amutambulirako ennyo nga gwe yasembeza Rectangle era nyinza n'okugamba nti n'ennyimba za Moze ezimu omanyi Moze yali mugabinga Jjenje ye bwakusiima ng'akuwa era ennyimba za Moze ezimu Rectangle oyo azirina ate naye teyewakana bwe yewakana ajja kuba akoze ensobi mu nnyimba za Moze ezimu Rectangle azirina naye nga ekitabo bwe nakireeta Moze n'aŋŋamba tuli wabweru mu compound n'agamba Azizi nti envuvumu zonna z'obadde owulira kuba Moze twayogeranga ebyama n'aŋŋamba envuvumu zonna z'obadde owulira za Angel Music tezibadde za bulimba zijuga bwe twali ku Soldiers Band nakugamba balimba naye kati nkubuulira mazima gwe oli muganda wange Angel Music weeri era studio yeeno wano producer waffe ye Krochi oyo abayimbi tugenda kubeeramu nze ne Chris Wajadi nga mukakasa omumanyi ne mugamba mumanyi nangamba MC waffe ono gundi ono Snake Fish nagamba Fish otutambudde naye olugendo luwanvu era yagenda okubeera already oyo gundi oyo Fish oyo ali registered mu Angel Music nagamba Fish abeerawo ku madirisa oyitangawo n'omubuuza nagamba Fish agenda okubeera MC waffe naye nkulayirira siva mu Good Life eno Angel tugitaddewo tugenda kuba tuli kulutinga abayimbi abato tugenda kuba tubayambako era nga tubafulumya twagala nagenda njagala nkutume ku Nassa njagala ogendeyo nina jumpers zenjagala otandika okukola ki okufulumya ne t-shirt tuziga ne twagala nnyo soko ziteekeyo mu Northern
twagala soko tuzitekeyo mu Northern soke tukimanyise nnyo abantu beyo kubanga waliyo n'abayimbi abalungi nga baliyo mu Northern nenze njagala enjo eno njagala buli muyimbi mugundi gyalimu mu region gyalimu mwagala zenja kunyumya nnyo omuntu nga afulumiza oluyimba nga Angel Music yerufulumiza nga ayimbye mu Luteeso oba mu Ludama ajja kuba w'amaanyi ewaabwe ne Kampala tujja kumwagala nze njagala nga bw'ategeka etteeso ewaabwe Good Life ejja kumwerekerako era Good Life eri mabega wa Angel. Teza Moses Radio yali tavuddeko mu Good Life yagamba tagenda kuva mu Good Life obulamu bwe akigamba muli babiri nga tuli babiri awo n'agamba sobola kuva mu Good Life obulamu bwange kuba Good Life yenze Good Life ye Wizu kati bwe nfuluma Good Life for sure ne Wizu alina okujja mu Angel Music so eno Angel Music sitaddewe yawukanye Good Life titukutte kulya Angel Music nedda Angel Music egenda kuba n'abayimbi abaya abato kati agenda okubayo omuyimbi omukulu ye Chris Wajjaddi nze nja kujjanga kuyambako ekikoze ekiganyi naye omuziki nze mpandiika era ekitabo kino kyoleese okuva we kitandikira mpaka gye kiggwerako tekirimu nnyimba za Good Life kirimu nnyimba za Angel ekitabo kuba kyakitandika mpaka we kiggwerako Black Book yaliyo nejjudde ennyimba nze nakivuga okakasa Chris Wajjaddi bw'abanga alabye gundi eno interview eno aveeyo ayogere mazima producer Croach bw'obanga nimbye vaayo oyogere eri eggwanga nti omuvubuka oyo alimba kitabo nakivuga nenkitwalawo ate awo nga producer Croach we yali abeera nanga walina studio ye Moses naŋŋamba nti tulina ne project ey'okugula ettaka okusuubula ettaka nga we tutunda era ye project ye nga ne Chris Wajjaddi waali nagamba twagala tutandika kuyingira mu butale kuba okuyimba kubaawo naye to omuyimbi osobola okutuuka n'ogwa nga tolina kikubakinga abayimbi bangi baali b'amaanyi saa zino baavu njagala tutandika okukola projects ez'enjawulo ngezezaako kukulima ngezezaako kulunda ebyennyanja n'ebyennyanja bigaanyi kirabika Katonda teyantondera kukola bizinensi eyo kangezeeko ate ne kuyettaka era twala okwemulugunya kwange okutono ti oba kuba kati Chris Wajjaddi mutunzi wa ttaka asuubula n'atunda kyesimanyi nti oba n'akasente kaali kafuluma nga project yatandika ng'omukulu ali mu kugittaanya oba mama Jeni ayinza okuba nga alina kyamanyiiko oba mukulu Chris Wajjaddi nga project ye nga gye yeetandikirawo simanyi oba atwala project ya muganda waffe mu maaso radio ogenda okufa yali atandisa business y'okutunda ettaka yes era basebo ne banyaba bali abatakimanyi nze njagala mbabuulire bino ebintu sibyogera kufunamu ssente bwe liba ddaame soma ddaame lya mugenzi ery'omumwa etali lya lupapula Moses radio yali teyandaga ku kipapula naye nze bye yatuza olulimi lwe n'akamwa ke yaŋŋamba tugenda kutandikawo project y'okusuubula ettaka nga tutunda kuba okuyimba kutuuka omuyimbi n'ogwa kuba n'oggwamu naye tunaddawa nga ddala okuyimba tubivuddemu nga tetukyayimba ate nga tetulina na ssente so kati bwe nalaba mukulu Chris Wajjaddi nga atandise okutunda ettaka nenzijukira bizinensi eri bino sibyogera mu bubi njogera ku kyama ky'omukulu kye yaŋŋamba Chris Wajjaddi si obadde muyimbi kuva dda nze nga nkumanyi ng'omuyimbi era naye nga toli mukwano gwange era Chris Wajjaddi tabangako mukwano gwange kubanga era neeruwaffe awo waliwo wabadde ng'abeera era nga tweyisinganya kuba mukikomeramu abadde asula mbadde nkoleramu era nga tweyisinganya ndowooza ye takyanzijukira naye nze mumanyi sigattangako naye bizinensi era omuntu ali atugattaganyizza okwogera ne Chris Wajjaddi yali Moses radio nanyinyonyola project eyo kati kyesimanyi n'ekirala ekitabo kino ekya Angel Croach yakisigaza Chris Wajjaddi yakisigaza kubanze bwe nakitwala nakirekera radio n'agamba Wajjaddi kebeera tunulamu koyiseemu amaaso olabe omukono mubi kati simanyi Wajjaddi ekitabo yakisigaza oba producer Croach yasigaza ekitabo kuba kyali kijjudde ennyimba ekyokubiri aboogera
ku Mugenzi Radio kituufu mulaga nti mumwagala nnyo. Omanyi kizibu nnyo omuntu okulumirwa nga talina kigendererwa. Mutwala obudde ne mulambula ku baana ba radio. Tujjewo kino ekyokugendanga nga bbiri okuza olunaku lwa radio. Naye mulondolako ku baana ba radio. Bali kuki era mwaboogere nnyo mufunayoko ku budde n'okubira Lilian. Omukyalo yabadde awanjaga wano. Waliwo yali awanjaga wano nga bamubanja sente z'ennyumba nga n'ebintu kitegedde bulungi. Naye abantu social media mwemugera ne mudda ku social media ne mwogera ne mulaga nnyo nti muli baddayaadi ba radio nga temulina kye muyinza nakuyamba. Okitegera bulungi nga temulina kye muyinza kuyamba. Lilian abonyeebonye wano bamugoba mu nnyumba mpaka ebintu bye batuse bisula wabweru. We basuulira ebintu wabweru mwe mulowooza abaana b'omugenzi baba balyaki. Kubanze radio we yafiira Lilian yali yamupangisiza gundi muyenga gye yalinga asula. Kitegeera we yalinga asula naye esawa ya leero nga mujjeeko ebyo ye mwali mutute ku budde ne munoonyereza ne mugendako ku sayiti ya radio Entebbe. Mwe mumanyi mukyobe n'ennyumba n'okugimenya baagimenya. Kuba bunja kudde eno mugambe radio kituufu okumulumirwa nti okufa kituufu mulumirirwa. Mwesibye nnyo ku ani yatta. Naye abange kambuuze kooti yo yasala omusango. Saawa ya leero gwe ne bw'ovaayo n'ogamba nti gundi ye yatta suubira takyavunaanibwa. Kooti yamala okusala omusango. Nze nandibadde ngamba fe abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Mungu yagabera yakola ki? Yajjawo fe tusabe omwoyo gwa omuntu oyo bulwo tamujja mu kamwa naye gy'abeera tabeera mirembe. Twandibadde tumuleka n'awumula mirembe naye ne tufaayo nnyo nti tumekinga sure ku baana b'omugenzi oba ku maali y'omugenzi eri etya. Mwe mwali mututta obudde ne mulowooza ku ttaka lya radio lye yagula e Kayunga acres 25. Yalinayo ettaka e Kayunga. Moses Kalule yali muguza ne mujjamu enkaayana nti Moses Kalule atunze ettaka ab'ekikanga bagamba Moses Kalule atunze ettaka ku Bukojja. Mwogerereyo temumanyi na bintu mwe abantu abamu bumala googera temumanyi kituufu kambabuulire. Omuntu oyinza okubeeyo nga ali muwagizi wa radio naye mukimanyi nti n'abantu abamu radio bamwagadde afudde. Nze nga abadde ku Good Life abantu badde nga baagala nnyo wizo mu bulamu. Abantu bagamba nnyo lasta nga bajajjatta nnyo wizo ng'oli bamuvaako nga bagamba akakasajja kalina empisa mbi. Sijja kulimba nammwe abamu mukimanyi n'olwaleero nti olw'okuba waliwo ekintu ekitaka ekiyisibwawo okitegedde ate olutambi lwakyuka. So radio bwe yafa abantu ne bagamba bannange tufiiriddwa omuyimbi n'abantu be nali mmanyi nga tebaagala Moze. Omusanga agamba Moze yafa nnyo kituufu yafa nnyo yatuva ku maaso era yatuluma naye ate wali tomwagala nga mulamu. Waliwo bomanyi bamanyi we bali bemanyi era nga ne bwoba oyogera naye gasimwagala ate nga naye muyimbi gasikagala akasajja ako kantama. Manyi abayimbi baserebu mwine ekigambo kyemukozesa mwine ebigambo byammwe ebyo ebizito byemukozesa nga mwogeraku gamba astagfirullah. Abangi era we batabuka beweereza bigambo biwanvu tuveeyo kuba bwe bulamu bw'ensi mwe tutambulira. Naye nga bwe mulumirirwa Mugenzi Radio mukimanye maama gyali ekkaga alina abaana balabirira ab'omugenzi. Maama yeetaaga nayo obuyambi. Aziz Moses Radio yafa aguze eryato. Moses Radio yafa nga aguze eryato. Olimanyiko eryato eryo olaba luyimba ki nnoze manyumu ebigambo bya radio bwe yalinga ayogera ebintu. Radio bwe kyamukubiranga bwe yayogereranga ekyamulinyiranga bwe yagambiranga ekyama. Radio yasooka n'angamba nga tuli ku ewandege yanga tukola Soldiers Bay kuba twagendanga ku majja ne tusiibayo twabeerangayo babiri. Neko baali bakolera ebbaala twagimukwasa ewedde teyabeerangayo baali bagikolera Franka mukulu wa radio. Kuba yasooka n'amukolera gundi yeewokwokya enkoko Mege eyo nga baakagiggula n'amukolera yamugulira amasigiri n'amukwasa ssente enkalu n'enkoko ezigenda okutandika n'amugamba omulimu ogwo kunoonya abakozi bw'ogenda kukola nabo wankuza muganda wange kati nange ettaffaali lye nkutaddeko n'atandika obulamu nga bw'omanyi bizinensi
kuba by then Moses era yali apangisa Frank Enerwofu era bwe yavaawo na kuba Frank Moses agenza okufanga Frank bamupangisiza mabega wa kalenda nga wasula kati nga business tumukoledde Soldiers Man Moses yanga tukole Soldiers beno ezo glasses ze mwalabanga design ezaalimu amacupa amasale Moses yabikolanga yagasalanga na designinga amasa amadala nga bwe kyali abagenda ku Soldiers banga bwe mwagira benyirira oyo yali ati wa Moses teyateekamu omuntu mulala yenna ati wa Moses yamukolanga twabeerangayo bwaba nabusibe eyo nakutuma bukiripo eka nakasero gendo lete buntu webuti gendo tekana akasala endabirwamu gendo okole boti ne boti kati fumba amazzi tugenda kusala ecupa nga 8 nga tuliyo bwaba teyaleta mukozi mbo alete omukozi gwe twaleta yali awayalinga matala kubebyo yali tabimanye bya wayalingi nebino bya designing bino yabyekolera Franka twamugamba ku lunaku ludirira Lusemba nti encha bara tujimaze nti ate baleti iyo nga yafunye ne shares moze mu Uganda Breweries bagenda kumuspo nane tutwagigula lwenyini nayo Breweries yaleta gundi fighter fuso namba eya bia bantu banywa muchomo gwaliwo balya banyumirwe ndongo yaliwo nga business yeko ya Franka yagwa namukolera business namugamba kati eno njikukwasizza kyenanyigamu mu budde obwo nga Moze tumaze okumuziika Uncle Balamu yagamba Franka nga bwaliwo nga n'abaana ba Moze weebali kakasa Moze waavudde Franka kakole kingenda tutambula ne Franka ngenda mukwatako Franka tutambule Franka nange mwa Balamu yayogera n'okwogera n'agamba senkuuge nga bwe yakwata omwana wa Kafeero n'amusomesa secondary neggwa ne university n'amusomesa nange njagala ntambule ne Frank ono bw'anaaba muntu mulungi njagala akuza abaana ba Moze nga tebalina kye bajulira Balamu Uncle Balamu minister bwemba nimbye naawe gundi eno oba ogirabyeko bwemba nimbye njagala onjulire nti olimbye ku bye wayogera nga tuli mu lujja naye kyamalamu Balamu amaanyi n'ekyamucyankalanya obwongo Frank kwe kutandika okukola interview ng'agamba nti Balamu abba amabugo gaani statement nene era Balamu yatuuka n'agamba naye kiki ono omuto kiki kati ate wakavuyo kazze Balamu amabugo kyaga naye yandibadde amanye ebyama by'omusajja naye batandise omugamba nti naye watta gwovunanyizibwa kukutta kwa rediyo gwewasitula omwana n'omujja ewaka n'omutwala ewaka miliyoni gwewatwala omwana mu bintu ebyo naye mu bulamu tusooke twebuuzeemu nti mu bulamu waabaddewo kyaga nga ate tebamwebazaako muga nti kyaga tuleetera omuyimbi banne kyaga wavumbula omuyimbi weebale ebintu bino tubikola olumu nga tusiima nga bwe wasiima ng'ebirungi bijja era omanyi waliwo kye bayita ekisiraani mu mukisa n'omukisa mu kisiraani kati ekisiraani kyayingira mu mukisa Moze naafa ate n'abantu aboogera nti nno Moze okufa leediyo wizo yandifudde ekyo ekintu mukyogera naye mukyogera mu butamanya ekintu ekyo mukyogera mu butamanya kubanga tugamba Mukama Katonda yagabeera yakola ki yajjawo Mukama Katonda yatonda wizo yatonda Moze ne gye baakwataganira temwaliyo twalaba wizo ne tulaba Moze twalaba wizo TV ne tulaba Moze radio basajja batwetedde nakudata batwetedde zibuledi andi bata mwana w'abaana batukubidde ennyimba ezatucyankalanya ffenna nezitunyumira naye kati mu budde obwo gwalaba oba naawe awuliriza lwaki oyogera ekintu ekyokulumwa kubaawo ffenna twalumwa nze Rabongo nakugambye eggulo nti ng'ogjeeko maama wa Moze ne baganda be n'abaana ba Moze nze nali muntu wakubiri kubaalumwa omusajja oyo ng'afudde kubanga nze yali amaze okuntemera ekkubo we nali sisuubira kkubo omusajja oyo yali alina puroguramu ye yakuntwala US kusala nviiri era yaŋŋamba mu gwokuna tumekinge sure ntuweza miliyoni 5 noonyawo miliyoni 2 noonye miliyoni 3 omukyala tuleke nga tumukoledde bizinesi nkutwala kukola saluuni togitunda girekeewo ng'omusajja omukyala asoloozaamu akasene tuleke nga tumukoledde bizinesi simba wakati omwana Katonda aliyo Client Beauty World opposite Climax
oba okulira na Stanbic Bank Makindi bagamba nti bakugu mu byansusu. Dr. Clanet omukugu mu byensusu waali mu ofiisi sema ofiisi twalayo endwadde zo oyina ebisundosundo bimugabo oyina ekisu unyabubi oyagala kugejjamuko gamu oyagala kwerukamuko kuddugalamuko katini oyagala kimenye ki oyina ebintu tubinako ku ngalo ebyo weetaaga okujja kufaanira eddala ssente zo n'ekitiibwa kyo okoyo okuvuma n'okusekerera genda wa Dr. Clanet omukugu opposite Climax oba okulina na Stanbic Bank buli kibuuzo kyoyina akiddemu mu ngeri kyasinza okuba empoomu. Lekera okuzungazunga bajja kuguza evvu bajja kuguza simanya kamyu bajja kuguza ebintu ebitategerekeka bingi nnyo fe ogwaffe ku MR Live wano nga kuzigira nti abo okwata wano kiggwa kale nno Grand Beauty World bw'omubuusa amaaso n'ogenda gye banaakuferera gwamanyi. Aziz Kyaga tebamwebaza webale tuleetera mu era n'olwaliro Kyaga tebamwogereranga kirungi bamukomerera misumaali Big Papa nga simunamu Big Papa yatuuka n'akaba amaziga bw'okimanyi nti ne Big Papa ennyumba ye yagitunda lwa kivulu kya Good Life ekyo okakasa otandika osula ku Good Life Big Papa ennyumba ye yagitunda ennyumba ya Big Papa yali ewedde emutungo kigo yali azimbye ennyumba Moze n'agamba naye omanyi Big Papa nti tuteese ekivulu kino kiina kyekibuzeemu ekyomwana w'abandi kuba kyekivulu ekyasembayo kasente kakoze eki kabuze naye mbadde nsaba mukuteesa okwawamu tutunde ennyumba Kyaga bw'oba olaba vaayo onyonyola abantu byenjogera biba bya bulimba ze bino byenjogera sijja balimba teriyanguze ze siboleza wizo kuba ne wizo nazze wano tamanyi nti no nazzeewo wano takimanyi naye nze nganze nze njogeranga mukwano ate njogeranga omukwano gw'abantu abo ate njogeranga omuntu ayaliwo omuntu alina kyamanyi nenjogeranga omuwagizi bagamba wizo enyumba tugitunde bagamba Kyaga enyumba tugitunde Good Life Kyaga family etudde batudde ne Kyaga mukukkiriza kuba bali baana be ne bamugamba enyumba tugitunde twongere sente mu kivulu ekigwa tugenda nagula ennyumba ewedde nga bw'omanyi 10 bwetutakyawomu kivulu kya ebyakirimu mwabiraba kyalimu kyagaana ebyo byonna byonna nno byebikiro kati tubiraba lwaleero nze ndaba nga byali byebikiro kubanga Good Life okuva nga celebrating 10 years okuva nga yakatandika okutegeka ebivulu waliwo ekivulu kyewalabyako nga kigisana naye ekivulu ky'omwana w'abandi kyajjamu bwe bityo Kyaga kyovula abantu abamu bamalanga kwogera nakwogera tebamanyi na mboozi ya Kyaga bava ku kyomusiba ojjukira Kyaga nga bamusibyawo nga tuva okuzika radio omusajja promoter akutte Kyaga amusibye naye nga ne Kyaga promoter osiyegwe teyakwasa Kyaga sente ezo sente promoter yazikwasa Labejja oba Labejja omumanyi ali manager wa Boboy aliko wa Bobby kuba twali tumugjeyo nga manager ku Good Life omusajja yakolagana na Labejja gwe yakwasa sente kati sente Labejja mukuzikwata sente ezo okuzijja ku promoter Labejja azibala azikwasa ani Kyaga era Kyaga yazanjeewo omukulu Makasudi radio tufunye wezi tudawano kuchenju wano enju Kyaga agisingayo Sara kyekaddako Kyaga tayika sula ku Good Life Kyaga teyatandika kusula ku Good Life kubanga era by then Kyaga nga azimba ennyumba era yali asula mutungo mwawulyako Kyaga nga alunda embwa yali alina ennyumba gyasulamu nga alunda embwa nga bwazimba ennyumba ye wali era Kyaga yasigala asula bino ebyokutandika okujja no ku Good Life embeera yatuuka recently ndowooza nga mu 2023 aba 2024 ebintu nga bitabuse nga bwe mwamanya covid yayita mu bantu biki embeera teyasigala bwe kyemuba mumanya nti okuva Good Life eyo kati kambabuulyeko n'ekintu ekirala Good Life eyo okuva leyavaamu Jeff Chiwa Good Life eyo teyasigala nga bweri n'abantu abamu bamala googera naye tebamanyi na kumanya nti radio yali awandiise n'ennyimba ezeetondera Jeff Chiwa Moze yali awandiise ennyimba ezeetondera Jeff Chiwa kati kambagambe abantu aboogera beefuula nti bamanyi nnyo njagala omuntu aveeyo aŋŋambe nti Good Life nga tuyingira 2018 Christmas eyo ambuulyeko we twakola Good Life we yaba agitimba oba we yayimba
ebivulu mwabizira byonna tebatuyita tewaliwo promoter yenayena yatubuukinga tewaliwo promoter yabuukinga Good Life tewali promoter yabuukinga Good Life bwe mba bugamba nti nimba baleete Waiso omumanyi muganda wa Bush kuba Waiso oyo gwe twakolanga naye Waiso yatambuzanga music wa Good Life mu mabaala biki kati nze natambuzanga music wa Good Life ku radio ne TV twala wano twala ku radio bweti twala ku radio bweti twala ku TV bweti Waiso nga yewa mu mabaala kubera Waiso n'okutandika okunteekamu ebyo okutwala ennyimba ku zi radio biki ebyo Waiso waliwo awo emisumba ejajja ku Good Life Waiso n'ayagala bijja mwenta nga naye atandise okupanga ebibye natandika kivaamu mpola kivaamu mpola nze ntandika okutambuzanga music wa Good Life gwe vaayo jogere nti nno Good Life ennaku z'omwezi 25 December 2017 nga tuyingira 2018 Good Life yali ku bbaala bweti oba yali mu garden bweti oba yali ku hotel bweti Christmas mwajimana muri ku Netherland abajjukira obulungi 31st si wabeerayo enkuuka omanye ekyabeerawo ku nkuuka Good Life yayimba teyayimba kuba baali balina okuyimba kuba Saida Karoli siye mukyalo mu Tanzania ye yali alina okuvaawo Good Life ejjekoleki eyimbe waliwo ekintu kati mmwe temumanyi na story mwe mulaba Jeff kugobwa ku Good Life temumanyi na program wawe zaava nze mbabulira Good Life yali erina abagiyeekera obuyekera nga bususa ate nga n'obuyekera obwo buva mu ffe mu bakyali baffe twayitanga bakyali baffe naye amaaso gatunulira wizo kati mwe mubadde ddala omuntu ng'ategeera omuntu gwe bw'obanga otegeera bulungi olwaleero wizo embeera gy'alimu yeekusanyusa sajja yagamba nandise muganda wange nze mbonebone bwenti kuba nze wizo n'olwaleero nkyayogera naye wizo mubeera awo ng'ali ku TV omusala enviiri n'alaba ennyimba zaabwe nga bazikuba wizo n'atandika okukaaba n'agamba kale mwana eyo vidiyo twagikwata twali jingi twakola bwetuti twakola ekiva mu wizo ng'akaaba abambaga nti ekimukaabya kuba muzimu gwa radio gumugamba wakiwanzita bannange mbagambako ekintu kimu n'ekintu kye mwesibyeko nnyo nti ku Good Life awo waliwo omuzimu biki kambabuulire abatamanyi hisitole waawo ku Good Life awo badde ng'otera okuyitawo mukoko ogwabali mu maaso ogujjukira kati ogw'omukoko oyo mba mwagala okumanya kuba nalabye gundi oyo Sami ng'ayogera ti Star omwana wa Wizo atali gundi Joseph kuba waliwo Joseph ne Star abaana ba Sandra Teta nti baali bafulumye n'omukozi wabweru mbu mu kisenge kyabwe ne bawulira erinnya lya Star nga liyita omukozi ate bagenda okugendayo nga taliyo Star nga nayo Star teyafulumye n'omukozi wabweru ebyogedde nze nabagambye njagala njogera amazima sisazaamu kituufu kyemanyi Sami kyeyayogedde naye entereezaamu Sami gw'obanga tomanyi kubeera tomanyi tamanyi leka munnyonnyole yeebuuze omukoko we guli nga tebannagutemawo eyo embeera yalingawo ku Good Life omukoko ogwo baagutemawo ogwo gwali mu poloti ya Faza yali nanyini awo so bazimbewo n'apatimenti kati opposite gate y'abawizo abatuuze baawo mu kizungu bonna bakubulira ansage omusambwa gwawo gwagenda gukonkona buli maka ogw'omukoko we gwagenda gukonkona mu buli maka gwagenda gukonkona mu buli maka omusambwa gwakonkona ku Good Life mumumanyi negukonkona baneiba negugenda nga gukonkona buli luggi neguvaawo negugenda negukonkona mu Basalongo Steve abasooka okubeera bapangisa balandiroodi babawiza abo negukira nene w'omugenzi Ben nanyiniro yo college negugenda nga gukonkona ku mayumba gonna agali awo ng'ennyumba yayo bagikoze eki bagitemye kunoonya wakwebaka gwagenda mu Good Life okitegeera kati waliwo ekirala edda yali Red Pepper bakamunye yakubako ti Good Life balina omuti gw'omusambwa nga bakolaga omuti bagusimba guli ku gate nga bakolaga muti na muwanvu ze nkulayira olwaleero omuti oguliwo mulimu ekisansa kipamu bino babita pamu tulibi byebyo gwe muti oguliwo ebiseera bye waliwo n'ekitooke era ng'ekitooke ekyo tukiryako amatooke waliwo kati olwaleero waliwo mucungwa kye twali tulinamu ng'ogjeeko ebyo
twali tulinamu ebikola byaffe byamasa ebigundi ebiti byenjaga byenkoko nga mwebiri twabisimba byaliwo biti 6 saidi eno 3 ne saidi eno 3 oba mujjukira lwe bakuba moze kuba muteke ku kabangali bamutwala ya Jeff nenge ebyo byali ddagala lya nkoko kuba Wizo yalundanga enkoko awo Wizo yalundanga ne kati alunda enkoko abeera n'enkoko abeeramu n'enkoko n'embaato manyi Wizo moze yali muntu nnyo wambwa ne Wizo ne moze yali muntu nnyo wambwa no Wizo nga wabumyu nankoko nenga moze ku mbwa afiirawo nolwale embwa ziwe ziri era Wizo akyazirabiremu yafa kati n'enkoko Wizo alina enkoko n'embaata kati ekyo omuti oguliwo kyekyo kipamuvira kikuze kiyitamu ne omucungwa kati nebuuza ate ababaka munyewo bakubira omuti ebiseera ebyo nga ne moze tannafa omuti gw'omusambwa tuleme kwogeranga bintu byakunyumisa bunyumisa na kuwawaza amatu g'abantu nze bwe mba nakola ekibi njogerako ekibi direct kye nakolako so toyongera omanyi bagamba olugambo si mubi naye kimutta kwongerezaamu bayinza okuba abamu bye boogera nga byali bituufu naye okwongerezaamu kwe kutta emboozi kufa abakimanyi kati waliwo enjuki eziri ku Good Life ziri ku gate ezo enjuki ne rediyo ng'akyaliwo yagezaako nayo kyenjuki ne zigaanirawo ne tufuuyira enjuki ne zigaanirawo ogwo nagwo musambwa nalyo ddogo Wizo omubi ye yagaana ennyumba ya Moze n'agamba ennyumba ya Moze tetugiteekamu bapangisa okuleka nga mama King yazze n'agamba nti ennyumba ngiteddemu omupangisa sente zivaamu zirabirire King omuzungu Moze yali alina abaana abazungu 2 era n'oyo omukyala gwe yalekera ekyo kibebi ekirenze ekito ekinene ekizungu yali mukwano gwono Karen ne Karen gwe twali tutongoza nga mukyala wewaka omukyala yali owewaka omutuufu yali alina kubeera mbabazi Lilian ne wajjawo ebintu nga bimumanyera ebyomukwano nebitabuka netusalawo netutongoza omuzungu kyenjogera sina bya bulimba byenjogera buli kyenjogera njogera nkiinako bwino kitegeera bulungi njogera nkiinako bwino Moses ebintu byayogera ng'afa ng'agenda byenabanyumiriza eggulo muleke kwesiba nnyo ku Wizo n'aboogera nti no Wizo senga ye yafa kati ate n'abalala Moze senga ye yasigalawo Wizo n'afa era abalala bandibadde bagamba senga Moze yafa mu kifo ky'okusabira omwami oli gyali awo mule mirembe okumuyisanga mu kamwa kaffe nga kituufu bwe bamwogerako Moze yali mulungi lwaki mumubibiita lwaleero Aziz tudde wano Wizo yali ayagala okwetugira omuguwa ani agumujjako bamujjako omuguwa abantu baali bangi Dokita n'asalawo n'agamba nti kati bino byonna temwogera naga temwogera bintu ebyo bisirikirwe naye tumuteekeko security ebamuteekako abaana Moses Kalule n'agamba nze nja kumukuuma ekigira kyayagala okwefumita yakijjawo yali ndabirwamu ya ddirisa gye yali ayasizza yayasa endabirwamu yefumite Wizo labongo nze olwaleero ne kati nkyayogera ne Wizo yaggamba taddangamu kutegeera mpaka olwaleero ye yeekyawo obulamu bwe era Wizo omuntu abeezezaawo Wizo ng'oggyeko Kamiiri ne Palaso ne maama waabwe Sandra Teto yakoze kyamaanyi nnyo kiipinga Wizo nga mulamu alwanye naye nnyo tuve kubira ebibaddewo ebyo bya bufumbo byamaka tebitukwatako kuba ffenna tutabuka mu maka gaffe funa obutakkanyaganya te buli omu yamanyi bwayisa mukazi we buli omu yamanyi bwayeyise wakaawe n'abaana ebyo bya famire naye Wizo yetaddangamu kutereera okuva n'olwaleero encuko ya muganda we yamukuba wala ate ndowooza wekisinga okulumira kwe kubanga aba agezaako okuliseetinga bw'ate newagagwe wadda kyova olaba kati abamu bambi mumusaasire nga Wizo oyo akola interview bamujjako interview nayogera agagamba agabi abantu bamutamye labongo ne bwobeera byaddala ne bakwogerako kino ne bakwogerako kiri ne bakwogerako kiri ne bakwogerako ki naye nga byonna beetoolera ku kintu eki gwe wadda naye nga tomanyi na mayitire ga musajja ngeri gye yafaamu n'engenda gye yagenda gye baamukubira togimanyi
nzera ngenda neŋŋamba nze kati wano mu bantu bentenda wano abagumu baserebu bali aba Wizo oyo ne gundi Maddox embeera gye yayisibwamu n'engeri gye bamudipotingamu obulamu bwayiseemu bonna okulaba nga olwaliwo Maddox yaguma mutendereza omusajja oyo nti musajja mukkakkamu ate n'abamubadde ku lusegere baleka babadde bantu balungi ne Wizo musajja mugumu musajja mugumu kubanga ebyaddala ddaffe twawungawunga dda n'obulamu bwaffe tebukyatambulanga bwe bwali bwatambulanga ate nga ffe twali bantu bebbali twabegerwangako bubegerwa ne kati bali abaatubegeranga nga bebebegera gwogamba yakiwulira ati mu lujja lwa Good Life Wizo yali ayinangamu emmotoka 3 ne Moze nga ayinamu emmotoka 3 olwaliwo Wizo emmotoka gyavuga Kamiri yagimuwa kyagala ogamba ye Wizo yandibadde anyumirwa oba obulamu Wizo emmotoka gyavuga Kamiri yagimuwa mugimanyi V8 Kamiri yagimuwa Wizo yali ayina Grand Cherokee Wizo yabeera ne ka BMW kali aka open roof ako n'akagabana bugabi Wizo yabeera ne ML eti Wizo yabeera ne kali kagundi ka single door ka Benz mukajjukira okitegeera Wizo ng'emmotoka akyusako bukyusa ne radio bwate bwe yali ng'obulamu bwabwe balimu era kituufu nga Good Life nikyo yagala ogamba Wizo kati kyayagala ogamba yawulira obulungi ku bulamu bwe twatambuliranga muffe abakolayo obukozi kumanyi bwe tweyisanga bwe twabeeranga twakola ku Good Life abasajja ne babeera ku TV ne bakutumira andi bakubira nabe wamwe mujani baga twade ku TV nga bawizo boogera ne bakutumira n'okutumira twaba mbali batufudde n'abaserebu nga tetuli ukitegeera toyina bwonzijanze gwe toyina bwonjeza oyinza kunjija ku Good Life era kyovola banze omuntu wayogera ekyobulimbe kikwatagana ne Good Life nkuseka era kinuma kyensonga emu gye nakugambye eyaba DJ gye bakola mu mabaala ensobi tibakuba ennyimba za Good Life naye batuuka ku paati ya Wizo ng'olulimba balutema tekimalamu amaanyi ekyo kintu kimalamu amaanyi kyekimu ne kiri mu nsonyiwa bonansonyiwa kino nkayisizaawo buyisa kyekinu ekimu ku kyannuma ndowooza kyaluma n'abantu abamu emabega Kenzo ekintu kye yayogera ku Fire Bongole Lutaaya bwe yadda mu luyimba lwe nti yaluyambi kyekintu kya nze nganze kuba nesijja balimba nze siri muyimbi naye saa ya leero nze ninga muyimbi kuba tojja kwogera ku bayimbi be mmanyi nze buli bayimbi kati wana basinga mmanyi n'amaka gaabwe nga manyi era ŋŋendayo manyikiddwa nga ne bwe ntuuka wali bwe nkonkona asikali najja n'alingiza agamba Azizi yazze bagamba muggulire okitegeera toyinza kuddira musajja nga Fire Bongole Lutaaya n'ogamba nti nze n'oluyimba lwenze nduyambye okukola bweru ne bweru kyali kyakuswala mu nsonyi wako nkayisizaawo buyisa njagadde kukayisaawo olw'ensonga nti Wizo gwe bw'omukakatako nti no yatta tomanya ti oba biyinza okuba byayitayo mu nkukutu naye fe omuntu gwe tumanya yatta y'oli omuvubuka kooti gwe yakakasa obujulizi bwajja bonna nga buluma oyo nti yakola ki oba yagulwa oba teyagulwa ffe tetumanyi naye ye yatta so mbadde nsaba omugenzi mumulekaawo mumule mirembe ate ne Wizo mumuwe ku katiibwa Wizo oyo yatuuka mwe mulaba Wizo kutuuka Wizo ne music mumuuka kabuuka sinze kambabuulire Wizo yatuuka n'ava mu kuyimba Wizo okuyimba yali akuvuddemu n'agamba naye kati abantu okunjogerera bwe nti kyovala wane ku kivulu kye yakaaba amaziga n'agamba nze nali mmanyi mwankyawa mwenna